Now, ladies and gentlemen, as we wait for more arrivals to get here. twagala okwongera okubasabira omukisa amakaba gatambuze bulungi naffe ffenna abazze wano nga tuwagira amaka nga situliiwo kugasungana kugonoona wabula okugazimba tusaba omukama abatuweera omukisa aw'omukisa eyo gye bavudde aweeyo omukisa yemukulidde ate namwe ebirungi byemulabye mumaka mubitwale mu maaso omukolo guno gubenga foundation kwe muzimbira nti timuli mwekka wabula mulina abantu bangi abasabira ababawagira ababayamba mutambule nabo bulijjo bulungi mu ddembe tubakwasa omukama mu ngeri eyo n'ekibiina kyonna ekiri wano tukikwasa omukama byonna ebyo tubikusaba nga tuyita mu kristo mukama waffe nera paati n'erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu. All protocol observed. We have very highly esteemed guests, and we are very grateful to be a part of this occasion. I have known Sonia for, actually, let me first have her friends first introduce themselves and say, no, just, okay, fine. Because I'm going to speak. Okay. I've known Sonia for a little over 11 years, and she's the epitome of loyalty and kindness. CJ, Sonia is a generous person. She loves wholeheartedly, and she will always be in your corner. May your troubles be less, and may your happiness always come through your door. May your marriage have health, love, and wealth, and most importantly, may you have time to enjoy all of that. Thank you so much. CJ's big day. Mwebale kujja. Ate neera mwebale kunyuma. Everyone looks really dashing. Didn't see the day coming when I would have told the Deputy Speaker of Parliament that he looks very smart. But of course, none more than the bride, Sonia. Please raise your glasses, please raise your glasses, please raise your glasses. All right. To CJ and Sonia,
May your days be filled with laughter. May your nights be filled with love. And may your journey be long and adventurous. You're a couple destined to a lifetime of happiness. May your marriage be as timeless as your love. And together with the multitude of people gathered here tonight, and with the Lord at your midst, you will have all the support you need to navigate these seemingly unknown waters. To Sija and Sonia, may your love be true and endless. Telling me to prepare my speech, but I prefer to speak from the heart. My words are coming from my soul. Couldn't, feel still the show. But wow, CJ and Sonia, we are so honored to be part of this journey. It's been amazing to watch both of you grow. I've known both of you for a while, and to see that you have chosen to choose this path, it's amazing. Abaana baffe bonna n'abagole baffe bassebo ne bannyabo tusanyuse nnyo tuweese ekitiibwa. Leero lwa ssanyu nnyo ddala. Kansabe Mama Sonia ababuuzeeko. Bagenyi baffe mwenna mu biti byammwe, bakulu bannaffe, bazadde basijje nga bwe ntera okumuyita, tubaaniriza okujja okusanyuka naffe. Abaana baffe mbalamusizza, mwebale kunyuma. Sijja kwogera bingi. Nze abantu bange abo ababiri nalina akaseera kange nabo ne mbaako obugambo bwange bwe nabasibirira. So n'olwekyo olwaleero sinza agenda okwogera. Njagala nzize omuzingo. Ebigambo byange mbitadde mu kitabo kino ekitukuvu. Era mbasaba nga mutudde wamu mu bisome, era nsuubira nti mujja kubiddiŋŋana era okubyekkaanya. Mbakwasa Maama Bikira Maria ne sappule ziri wano n'obubaka wange obusinga mbutadde muno mu kitabo ekitukuvu. Mukama abawe omukisa. Nze nyumirwa okuvinka. The Right Honorable Thomas Tayebwa, the Deputy Speaker of Parliament, who is here in his own capacity, but also representing the Speaker of Parliament who we were with in church, and your dear wife. Your Excellency Edward Chwanuka Sekandi, Omiko President Yaumula, Honorable Hajat Mins Kabanda, Achikiridde Saba Minister, Right Honorable Robina Nabanja, the Honorable Matthias Mpuuga, eyakawummula okubeera omukulu w'oludda oluvuganya gavumenti. Oyo kojjange mumukubire nnyo engalo. N'ababaka ba Parliament abali wano, justices of superior courts of record, one of them, Justice Oscar Chihika, is my classmate. Yes.
the British High Commissioner to Uganda, Kate Aire, who the MC seeks to get a visa from for traveling to the UK. Abakulu ba Police, General Christopher Damulira, ne Senior Commissioner Kafero, my friend John Musinguzi, URA CEO, Airtel MD, Manoj, leero bannaye bwe nkwerabira ononsonyiwa. Maama Nnaabagereka tusanyuse nnyo okulaba bannange. Maama tubadde naye mu Kereziya Lutiko, ate tuli naye na wano. N'alinnya Dorothy Nassolo nga tusanyuse okulaba. N'alinnya Sarah Kagere n'Oweekitiibwa Bbaale Mayiga tusanyuse nnyo okubalabako. Omulangira David Kintu Wasajja n'omuzaana Mario Nancha nabo weebali. Omulangira Crispin Kiweewa Jjunju tuli naye. Mwamulabye mumukubira engalo, mubakubira engalo zinoge bannange. Ne Victoria, ne n'alinnya Victoria Nkinzi naye waali. Omulangira Felix Muteesa tuli naye. N'abalangira n'abambejja weebali. Baganda bange ab'Emmengo, Oweekitiibwa Haji Twaka Awaaso omumyuka asooka wa Katikkiro waali. Oweekitiibwa Robert Waggwansibirwa omumyuka owokubiri wa Katikkiro era omuwanika era abadde ssentebe w'enteekateeka zino zonna. N'omukyala Oweekitiibwa Rita Namyalo ndowooza nga Teko waggwa. Olw'okusalawo okufumbiriganwa, bwe twagenda ku matikkira ga CJ ng'amaze yunivasity, twagenda ku kijjulo. Ne Sonia oyo yaliyo. Era nze nnina kye nalaba mu maaso ge, nakibuulirako maama wa CJ. Era kaakati kye kino kye tukuza leero nze nakikenga. Buli omu awulirize munne ky'agamba. Temubeeranga mu mbeera egamba nti nze nsazeewo kino era sijja kukikyusa. Obulamu bukaluubirira nnyo abakakanyavu. Obulamu bukaluubirira nnyo abakakanyavu. Mube basanyufu era obufumbo mubweyagaliremu. Twali twegomba omwana ow'obulenzi, Gabriela n'amutuleetera Arnold Bigabwa. Twali twegombayo omwana omulala ow'obulenzi, Samantha n'atuleetera Emmanuel Ofuono. Kakati tubadde tubulamu omwana ow'obuwala, era sijja okoze bulungi okutuleetera omwana w'obutiko ono. Oyo mwana waffe. Tusanyuse nnyo. Neebaza omuyambi wange Allen Namukasa Kafuluma n'abakozi abalala mu ofiisi yange abakoze ku nsonga z'embaga eno. Kammalirize, ndowooza n'enjala ebaluma. Kammalirize nga neebaza mukyala wange ono olw'okugunjula abaana baffe. Mwenna ndowooza mumanyi emirimu gyange emabega eyo yonna. Koze emirimu mingi bannange. Koze emirimu mingi okumala emyaka mingi. Eka sibeerayo. Naye omukyalo ono nga ye mpagi yaffe n'abaana okubakuza. Nyabo weebale.
ngenda kuyita abantu abalala babiri. Ssaabasajja Kabaka yampandikidde ebbaluwa ekwata ku mbaga eno. Naye alina n'ebbaluwa endala gye yawandiise egenda eri abaana n'agikwasa Omulangira David Kintu Wasajja. Mbadde nsaba Omulangira ajje. Charles Mayiga Senior, banange mukwano gwaffe mukadde waffe Deputy Speaker Mwami Tayeebwa, Honorable Sekandi Ssebo Nnaabagereka, banaalinnya ab'ebitiibwa, Your Excellency the British Ambassador, abalamuzi ba kooti, mukwano gwaffe nga bakulira Kirya Bwire, bannyabo ne bassebo abagenyi ba Charles Bbaale Mayiga Junior ne Charles Mayiga Senior, mbalamusizza nnyo. Munzikirize nga sinsoma obubaka bwa Ssaabasajja nandaddeko katono nnyo kubanga nina ensonga enkutte omubabiro ate gye sirabangako. Tubadde ku mikolo mingi nnyo ne Katikkiro ono naye simulabangako ng'aseka ng'alina essanyu okuva lwe twayingidde mu Kereziya nakati. Essanyu lwe nasemba omulaba ku ssanyu bwe lityo ndowooza gaali matikkira ga Ssaabasajja, naye oluusi n'akatuuyo kabadde kavaayo. Naye oyo yenna amanyi oba omuzadde akitegeera lwaki mukadde waffe ono alina essanyu bwe lityo. Ekisooka, bangi ndowooza temumanyi nti ono ye mutabani wa Katikkiro omulenzi ate asembayo. Abazadde batera nnyo okubeera ne ka weakness for omuggalanda kubanga obwagazi bwonna bwe babadde batereka ku baana bali abalala batera obbuwa omuggalanda, n'obwagazi bwonna batera obbuwa omuggalanda. Era kyova olaba oluusi nga bagamba nti abaggalanda babeera n'ekyejo, naye ono talina kyejo, naye ndabye obwagazi bwa taata we bwonna nga n'essanyu ku mutabani we ng'atuuka kukula lino. Ssebo Katikkiro, ku lw'abagenyi bo bano bonna n'abantu ba Ssaabasajja abali wano, tukusanyukiddeko okutuuka naawe ku kkula lino. Weebale kuza mwana wa buvunaanyizibwa, mwana mukozi, mwana mulungi, naffe ffenna atwesa ettutumu. Nze okusooka okusinkana Sijja ono twali ku ssomero e Namugongo. Weewaawo era nga bwe kirabika saasomera Namugongo era tetwenkana myaka, naye omwana oyo ng'ayita mu bakulu b'essomero yasaba abakulu b'essomero nti njagala mutuyitire omuzaana n'omulangira bajje batulambuleko bayogereko eri abaana. Kintu ekyo kyanneewuunyisa era mu kulaba okwange ne ndaba nti omwana ono ajja kuba wa nsonga. Abaganda bagamba nti akaliba akendo. Kale omwana oyo ne mulaba nti muntu wa muto, alaba wala, afaayo ku bigenda mu nsi, afaayo ku buwangwa, afaayo ku nsi ye, mwana muto nga wavunaanyizibwa. Ssebo Sijje, tukweyanza olw'okubeera omukozi, omwana eyeegombesa era gwe twenyumirizaamu ffenna. Ku lw'Obwakabaka, Sonia naawe tukwaniriza okujja mu famire ey'obuweereza. Sijje nkusanyukiddeko naye ate nkusaasidde nnyo. Nkusaasidde nnyo kubanga olina obuvunaanyizibwa, olina ekyokulabirako ekinene ekya taatawo okugoberera. Abantu bajja kuba bakubanga bakumejalinga
ku taatawo. Kale nno olina omulimu munene mu ngeri eyo. Naye nkumanyi obusobozi bwo era nkakasa muli weesunga kulaga bantu kikyoli. Kati ofuuse musajja mufumbo, ofuuse muntu wa bunaanyizibwa, oli mwana wa mwami. Ekyo tokityanga era tokikwasanga nsonyi nti ndi mwana wa mwami. Naye omwana w'omwami kijja n'obuvunaanyizibwa. Ndowooza Abafaransa balina olugero, noblesse oblige, nobility obliges. Kubeera n'omwana w'omwami kijja n'obuvunaanyizibwa, si entitlement zokka. Kale nno nkusanyukiddeko ate ne nkwebaza okutuweesa ffenna ekitiibwa. Abagole Charles ne Sonia Mayiga, bannaffe, tubaagaliza obulamu obulungi mu bufumbo obutukuvu bwe mutandise leero. Tusaba Katonda abaluŋŋamye musobole okubeeraŋŋana mu byonna bye mukola. Nassaako omukono Ronald Muwenda Mutebi. Abaganda balina olugero olugamba nti engalo ensa ziwoomera nannyinizo. Ssebo Ssaabasajja yantumye obubaka gaba makula, ndowooza biba birabo. Amakula ge gagenda ewa Kabaka naye Kabaka ye agaba birabo. Ssebo mbadde nsaba ojje ofune ekirabo kya Ssaabasajja. Ekitiibwa kya Buganda kyavadda, naffe tukikuumenga. Nze nayimba ntya ne sitenda, Ssaabasajja Kabaka